Media. Abana sina bana bwebanga webali kubanga omusajja abeera negundi kwa nyinza ekyo kutaataganya side endala. Amanya gange nze Martin Lukwago ekindese mu kitundu kye Kayunga eno avuddeyo okwogera ku bifulumira mu mawulire nti Martin Lukwago yabuzibwawo gavumenti obanga n'okufa yafa. Nenze Martin Lukwago sibulanga era wendi ndi mulamu ddala, naye ababiwandiika mu mawulire mbadde njagala bajjeyo erinnya lyange mu bwangu ddala, era nsaba okusinkana sipiika wa Uganda mu kiseera ekitali kyawala ampa obudde ne Ssaaba Minisita basinkane, era n'omukulembeze w'eggwanga nsaba amanye ensonga zino zonna nga bwe zibadde zitambula, bamanye nti Martin Lukwago wendi sibuzibwangako, era ebiseera byange ebisinga byonna we nafunira akabenje najja mu district ye Kayunga. Amawulire bwe gafuluma nali ku TV nengalaba nga bawanise ebipande boogera nti Martin Lukwago yabula, ng'era erinnya kweriri erya Martin Lukwago yabeeranga eruzira. We nafunira akabenje nava eruzira neŋŋenda mu 2021 wenfunira akabenje ennaku z'omwezi ali 19. Akabenje emmotoka yasooka n'enkoona then ne boda n'ensanga mu kkubo n'ekutula okugulu kuno nga we mukulaba. Kati okugulu kuno bwe kwakutuka neŋŋenda poliisi yanjijja waawo n'entwala emulago gye nafuna obujjanjabi okumala ennaku 3. Nenvaayo neŋŋenda ku lw'ebusaabala awo waliwo eddwaliro wa Dr. Sembatya ku Nansingi we nafunira obujjanjabi bwasembayo, banteerako ekiseminti ekyasooka baateerako ekyokubiri. Kati bwe navaawo neŋŋenda awaka n'embeera Musajja ewa mukulu wange Tamale Frank 3. Akabenje nali nsala kkubo nga 19 January 2021 January twali twakava mu kulonda emulago ne bansiibula mu nnaku 3 nendyoka nzira bwe banjanjabira bwe banteerako ekiseminti ekisooka n'ekyokubiri. Nali sinawona bansiibula okuvaawo ŋŋende nga mbagambye obujjanjabi sijja bufunira wano kaŋŋende mu ddwaliro lya private, era kye nakola neŋŋenda ku lw'ebusaabala era abasawo ne banjanjaba bulungi nenzira awaka. Awo namalayo ennaku era 3 nenvaawo nembeera awaka we navanga okujjanga okufuna treatment. Ekinjijja emulago baŋŋamba okunteekamu ebyuma mu budde obwo sente ze baŋŋamba nga siziinaawo nakaŋŋende wali we naasobola okufuna obujjanjabi obw'okukola ki obw'empolampola. Esebo Nuupu njiyingiramu ntya, nyingira mu Nuupu mu tayimu ya accident eno waliwo bannabyabufuzi abantuukirira ng'era baagala okumpa obuyambi obw'okunyamba okunjanjaba. Nali siri munnabyabufuzi, naye mu kiseera ekyo olw'okwagala obujjanjabi nasikirizibwa okujja mbeere nga ndi muwagizi olwo. Nenfuna munnange awo era olwo n'omuwala eyajja awo gwe sikyajjukira nga bwe yali nempandiika mu kitabo amannya ago aga Martin Lukwago. Bansanga ku lw'ebusaabala awaka kumpa buyambi, okumpa obuyambi obunanjijanjaba ng'era buyita awo n'abuwa bamuyita Alozias Mukasa teyantuukira twawuliziganya ku simu. Oli bantuukirira nti oli bajja kuyambako okuwa kuki ku bujjanjabi, naye obujjanjabi obwo
ate n'embeera ze twalimu ezo buli lwezi tugende naye obujjanjabi saabufuna era tebampawadde nusu 10 naye erinnya lyange nelisigala mu kitabo kyabwe kati ne bakozesa advantage eyo MP wa Lubaga nemba kubiranga era mukasanga njijja era mu ddwaliro lumu mba mu ddwaliro nanjijjaawo gwe njijjaawo bagenda kukolako bulungi era saakolebwako era nembenenya kati mu mwezi ogw'ekumi 2021 nvaayo nenjijja wano era nensirikira ddala ebbanga lyange lyonna lya mwaka gumu n'emyezi nga 3 bandi wano kwano navaawo nga 2023 wano okudda e Kampala. Yes kati wembadde saagadde nnyo kwogera wendi mu kaseera kano saagadde kwogera wendi mu kiseera kino wano nanyiniwo mwami Dan Fred Lutaya mukwano gwange nnyo tutambudde nnyo emyaka mingi kati kwe kusalawo bwe twagira kati jangu mu bintu byatugira tukola ki tubeerawo nga bwe tutenkanye ebintu bino byonna nga bwe mubirawo bibadde bitambula nga ninga ke yateeka waabo esebo kati obadde bali bwange yabula eri ku kyalo gye wali owangaalira abantu bali tebamanyire kukwatako ng'abooluganda ab'emikwano n'abalala abali baabimanya nti nafuna accident n'okuvaayo okujja eno abawo ne bategera n'ensirikira eno kati ekyambagudde nnyo okuvaayo okutambulako poliisi twatugende nga bankubira amasimu nti owaayo oli mulamu wabula oba wafa kati kwe kuvaayo ntegeeza eggwanga nti bannange Martin Lukwago ayogerwako nabeera nga eruzira nenvaayo neŋŋenda e Musajja sibulangako bwe nve Musajja kwe kujja e Kayunga muno nenkolera muno bwekityo bwe kyali naye bannabyabufuzi abatambuza ekintu ekyo n'okuteeka pressure ku nninga parliament nti omuntu ono yabula si kituufu. Wano naliwo omwaka gumu n'emyezi nga 3 navaawo nga 2023 January kyakolangako mu mpolampola okuba kikolamu nekiddirira nekikolamu nekiddirira eno bbaala twazimba bbaala na wooteri watekingako advantage n'okubira ku bantu abakuwandiisa mu kitabo kya NUP era bwe bajja bakuwandiisa baluganda lwoki abaaliwo mu kaseera ako? Tewaali bwa Luganda kubanga nali obwomu biseera ebyo nali wawaka nga ndi bwomu we bajjira nali obwomu kwali batambula butambuzi oli najja abansendera kati yagenda alina mu America eya nsendo okutuuka erira bali ye Faizo Centeza wanopo kansala we najja nankumbye bwaki bwekityo bwe kyali era nampa namba ya Lozias netuwuliziganya njija kulabira biki bwebityo obukwakulizo bwaliwo bwasinziira ku accident eno era ne maloboozi agamala kuba nayogera ku simu y'oli okusooka okwogera naye Alozias nga ne tujja kuyamba naye bw'oba ovuddeyo nga tulinda we tukututte manya twali musaga ya kuva muki yokwata Bobby awo gwe gamba nti tebakona bukonyi konzera kyenva mbabuuza ne bannaye ena accident gye mulabira ddala accident gye mulaba nayogera ntya nti nafuna bankuba masasi ekintu ekyo nekinnemera kyanzitowako nga sina bwe nvaayo kukyogerera nensalawo nsirika era nensirika ne bwe kyavuddeyo okutambula amanya agatambula Martin Lukwago yabuzibwawo era tumwetaaga kati kwe kuvaayo ntegeeze eggwanga nti nze wendi nafuna accident sibuzibwangako
era kugulu kwe kuno kwe mulaba nga bwe kuntawaanya era nja kusaba okugenda okusinkana speaker ku nsonga y'okubuzibwawo kubanga kyekiri mu parliament era n'okumulaga nti eno yali accident nze natambula byange oluvannyuma lw'okuwulya erinnya ly'oku lisiti eyo olina ku bakulu ab'ebyokwerinda bewatuukirirako n'obategeeza nti nze bannange erinnya lyange liri ku lisiti eno naye nze wendi si bulanga. Mukadde ako sirina gwe natuukirira naye kati navuddeyo nga kiyitiridde nakanveeyo ntambuleko ngende gye nakoleranga gye mba ntandikira ekintu kino nga bwe kitambula. Kati omukulu oli akutegera ati okwatagaliza ab'ebyokwerinda kati ab'ebyokwerinda mbajjamu eno abeeno kubanga gye nakola ki gye nabulira gye nali obudde obwo bwonna nga ndi eno gye mpangaalidde kati mba nnyina mu budde obwo we nabeera na accident eno gye nnyina okutandikira paka okusanga ebirala. Nze nga nze natambudde nzekka kubanga kintu kiri ku nze okukiwulira kikosa nze ne ab'emikwana ab'eŋŋanda bavaayo okunkubira amasimu ti wabula baakutta nenvaayo ne mbabuulira ekituufu nti bannaye sikolanga ki sibulanga sifanga ndi mulamu era nsaba parliament ensisinkane njiwe akawonvu n'akagga ku bintu bino. Lwaki tewagenzeko ku ofisi za NUP nabadde sidawe njeetaagira lwaki era nga omuntu gwetamanyi kimukwatako yo era nga omuntu nti ono yabula yeri kulinnya kwetambulira era neeruzira we nabeeranga naye mugenda bannamawulire wa mukyanansuubuga gye nabeeranga okuvaayo byonna kimu bimanyiddwa bulungi nnyo. Kati NUP yabadde teyinza ate kukola kintu kino kubaga nti wandiwaddewo obuwaayiro obulala bungi nnyo kukikozesa kuba bakuba kati nze bankubye kati kwe kuvaayo mbalage nti bannange omuntu gwe mugamba nti yabula era ali mu kitabo kyammwe wendi ndi mulamu kati ambadde n'opusira kye njeetaaza kuba n'obuyambi bwalema okunjanjaba. Kino ekyokukussa ku lisiti eyo kikukosezza mu ngeri ki? Kinkosezza ng'omuntu kati bwe baba abamu bandaba banteeka mu kifaananyi ekirala nti ndi mu kakodyo kakola ki kakwebuzaawo ekitali kituufu kyesaagadde kiwawaze eggwanga era njagala ekintu kino kirabibweko n'abalala abali emabega weeyo nga bagaa nti babakozesa nti babulawo baveeyo balage eggwanga tibane tetubulanga batukozesa bino bya bufuzi tuve mu byobufuzi tulage ensi ekituufu. Nsuubira Bwana Lukwago bwe tubadde mu ofisi wali munnaffe maakubuuza nti oliwo NUP n'ogamba oliwo NUP ngambye NUP bwe njiyingiramu kuba bwe njogedde bwe njiyingiramu mukadde akaki saali munnabyaki naye nayingira mukadde ako nga buli ngeri yonna abantu abampa obuyambi no beetaaga bwekityo bwe kyali. Kati NUP oteeseteese gikolera ki oluvannyuma lw'okwonoona mu ngeri y'omwoyo y'omutima okukusaako ekyo nti wabula kujja ku lisiti kyokka kyenjagala bajje erinnya lyange ku lisiti y'abantu abakola ki ababuzibwawo. Siina kyembeetaaza kuba era tebalina kibajja kukola. Mbasaba obusabi erinnya baliko ditambuza ku muntu eyabuzibwawo ng'ate muki mulamu. Nasooka neneekubira omulanga mu Kampala omwo bwe neekubira mu Kampala omwo ne baŋŋamba naye tosobola kujja eno omuntu gwe aludde atuli mu Kampala nga tolina gy'osinziira kati gye nsinziira obudde bwawe bwonna eno kwe kujja e Kayunga poliisi ye Kayunga
RDC ofisi ya RDC police kale byebyokwerinda be Kayunga ko byenzize okufuna okutasibwa ekintu kino nga bwe kibadde kitambula. Bw'ova wano ddawa ekigambo wensinziira kiba kitegeeza ngenda kikwata ekigambo wosinziira kitegeeza woobeera. Essaawa zino kati ekyabyakwerinda kyange temujja kumanya wenkola ki wenasinzira mu bulwadde buno obulwadde bwonna nabeera wano ebbanga lyonna ery'omwaka omulamba n'emyezi ng'esatu nga ndi wano wenasinziira nga wendi mu bulamu bwange akyali mu buwambi siwambibwangako era sibuuzibwangawo ez'emulago gye ziri nsubire Kampala weziri n'ez'okunansingi weziri newe nakomekereza okunyunga mukko kwa nakomekereza ngenze mochi kwali tekutambula kuno kati okuwona obulungi wamaliriza sasaniza senema na yono na milioni nga mukaaga nsubira n'okusoba ze sente zagenda mu biseera ebyo kubaira we nasembo genda kuba bayiteddwayo Henlo Bwoba linya ndyerabiddemu ne bakomekereza nga sente banga okuddamu okumenya okugulu kuno ne zimpirirako obungi nga sizina sikyakola ntudde nsawo njire nga nindamu naye nga baŋŋamba okuddamu okumenya eggumba lino likole ki live gye liri. Lwaki ab'eŋŋanda n'emikwano gy'ebbanga lyonna ly'omaze wano babadde tebakuwuliza? Bo nga bo babadde bampuliza. Si be bavunaana era sibagaanangako naye bo kati ate kyayitiridde nnyo oba zibadde palamenti bazaalinga 3 kuvaayo ennyo nti ono naye kwe kutandika okunkubira amasimu nga nvuddewo ate wano nina wendi tewaayi wabula wafa tina bye tulabye kono naye mulindeeko nja kuba nti nagenda okujja bweti ku UBC ng'era erinnya Lukwago Martin bakola ki balisoma bulungi ku lisiti eyo kati essaawa zino ndi ku namba 13 era bwe baba bawanika ebipande byabwe awo era badde njagala kozesa erinnya eryo baliveeko. Siina gwe mmanyi oba gyali oba taliiyo naye mbawadde kyakulabeko nabo baveeyo kuba bayinza obakozesa ng'ebyobufuzi nti ono yabula oluusi n'okuba nga tebakola ki nga tebaliiyo naye nga kipande bakiteekaawo nga bwe mubiraba ono kati nze kambawe layini esookerwako bwe kuba kuvaayo nze nvudde bwe baba nga waliyo abalala abalowoozebwa nti baabuzibwa nga baboogerako nabo baveeyo babuulire ensi. Bwana Lukwago okola mulimu ki? Siina mulimu mu budde buno. Webezaawo ki? Ab'eŋŋanda ab'emikwano kubanga omulimu gwe nali nkola mu kusooka wano navaawo ng'ebintu tebitambulamu bulungi nenzirayo mu kibuga nembeera mu bitundu ebimu byesijja kwogera nnyo. Lwaki tobyogera? Ebyokwerinda byange saagadde kumanya nnyo kuba kati n'entambula zamu kenvuddeyo zigenda kukyuka. Bwe nali ntunda mbaawo wulira before accident omuntu ebintu bibiri eno bwe njifuna nali nva mu ndeeba ntunda mbaawo nzira wa Musajja nzira nagifunira Kibuye ku madaala nva gindi ntunda ngatto nali nzitundira Luzira okiraba nali ntunda ngatto Luzira naye nga naguli kwa mirimu gyonna gikola ki yes gyonna gyali mirimu gyange nga luli nga bwenva eno oluusi neŋŋendako nenkola ki nenkola ogwokubiri bwe ntyo kuba engatto nazitwala lwaggulo. Lisiti eyo bagisaavingako akakiiko akalanira eddembe ly'obuntu. Pulaani zo ziri zitya okukyalirako akakiiko ako okubategeeza ku nsonga buli ngeri yonna nkugambye ntandise leero ekintu kino era nyina okugendayo nga wenkumenyedde speaker prime minister ne mukyala wangadya eyo nyina okugendayokko
okusaabulula ekintu ekyo nga n'okulagira bali paalamenti eragire ejjeko ki erinnya lyange kuki ku lisiti bwe nalaye sinnalaba nze mu kulaba sinnalaba kifaananyi naye erinnya lyo erya namba 13 litambudde liraga aveeyo kyeŋŋambye nti bw'abanga waliyo Lukwago omulala nga yabuzibwawo akola eki naye nze nkola ki wendi ndi mulamu sibuzibwangawo kati famire ye bwali eno famire wagirekayo nali sina gwe natambula naye okujja eno era eno najja bwomu sina wa famire nagwe natambula naye okujja kuno sina gwe natambula naye ate ndi musajja muwuulu kankyogere bwe nti abaana sina baana bwebanga webali kubanga omusajja abeera negundi kwa nyinza ekyo okutaataaganya saidi endala kiyinza okuta ate ono n'emyaka 45